tonenyanga mukadde naye mubuulirire nga kitaawo tokkirizibwa kunenya omukadde bamubuulirira bamubuulirira ate kati ebyo nabyo nakalulaba kati waliwo bayibuli gye nsoma bagiyita message bible somanyi abantu baali bagirabyeko brother Abba agimanyi naye yeyina engeri gyekwotinga ebintu byayo waliwo bwebuuza nti is this one out of the lines kati Katonda asobola okusindikira ng'ayagala kukutereza ate ffe ng'abaweereza jjukira tulina mukama waffe tulina mukama waffe naye era ndowooza era tuddeyo mu bayibuli tulabe ku baatusooka mu kintu kino ne bwe mba nvudde mu ndagaano enkadde Katonda yennyini tulaba nga Katonda yennyini bamugambako Katonda yennyini ne bamugambako sebeera n'awulira Katonda yennyini jjukira Katonda is the alpha and the omega lwaki kati omugambako lwaki bwagamba kati gongambako ngani yalina ne switch yo gwamugambako osobola okuba ngokyogera naku mute webale nnyo kati kongambyeko kosirika obulamu bwonna obusigadde mumanyi mweyogeza nnyo Katonda yennyini onfuna naye sebo bamugambako n'awulira Katonda baleka abantu tebamanyi Katonda ye yatonda eggulu n'ensi yatuwa omukka naawe kenyini amugambako yakuwa omukka okukola ki ogussa bw'asalawo nti ettaka likumire awo wennyini kuba yali akikozeeko onfuna mu Numbers 16:3 yali akikozeeko n'amiza abantu ettaka asobola okuyitira omuliro yali akikozeeko nekukukako nekukwokya nekukukolawo akisobola n'okubuzaawo asobola okubuzaawo n'entaanayo n'etaba nebera unmarked wana nti Mukama yali ayagala kuzikiriza abaana ba Isirayiri nga bafuuse violent Musa yagenda okudda nga avukima amateeka nga bakoze akayana lwaki sibazikiriza Musa n'enkujjamu eggwanga Musa n'agamba kituufu Musa yali akifunamu abazikiriza Abayisirayiri bonna bava mu Musa otulaba nti oba w'amaanyi naye Musa n'agamba eno nsobi muzeeyi ojja kukola era ogenda kwokya Export TV to the world. Export TV gwe mukutu kwe tuli basebo ne bannyabo mbanjagala osooka okubalamusaako mwenna abatulabira mu nsonda za earth oba sengendo nabulamu ez'enjawulo oli mu kyombo ky'Abawalabu oli mu America oli Canada oli UK oli Europe anywhere wolabira okuva wetuli abali e Kampala temwe mukola ky'amaanyi nnyo kuba banne e Kampala yesinga okunyigirizibwa mu byonna simanyi oba lwaki naye mwenna abalaba tubaagala nnyo njagala kubagamba nti olunaku lwali tukomyewo ne Kingdom Business okubanga tuzimba obwakabaka obw'eggulu ndina omuweereza wa Mukama Musumba Ssekitoleko Peter okuva ku Prayer Power Church amulaba omulundi ogusooka tulowulirize ebigambo eby'amagezi nga bikulukuta ate gwamumanyidde njagala oteeko kalayika awo ate oyongere okutambuza akatambi n'abalala bakafune subscription yo etukolera ky'amaanyi nnyo era etugattako nnyo mu kuzimba obwakabaka bw'eggulu awatali kuwonoona budde wadde ne sekendi emu bweti kansooke nandeke Musumba abeere nga abalamusaako tubeere nga tubasoosotolya kye tuleese olunaku lw'olwaleero balamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nze Musumba Ssekitoleko Peter sangibwa Lugala kanisa bagita Prayer Power Church abeerako buli lwa Sunday Mukama abawa omukisa bali kutwagala zize ate era n'ekigambo eky'obulamu nebaza Katonda eyandokola naawe ali kuno nga Mukama yakulokola Mukama akuwa omukisa naawe atannalokoka ekisawo ekiri Bayibuli egamba nti bw'osoma Matayo 22 olw'14 Bayibuli egamba nti bangi baayitibwa naye abalonde baki batono abantu bayitibwa bangi bayitibwa naye kati kiri eriggwe okubeera mu abalonde abatono okusalawo to become the chosen one so kiva ekiri eriggwe okusalawo naye nga ffe njiri tugibwera ne kati nzize wabeerewo ate byenuŋŋamya ate byensomesa ate era nga si kuteesa kwange kubanga omuntu yenna bw'osomeseza mu kuteesako okola ensobi tesobola kwewalika ekyateesawo Bayibuli eno etuluŋŋamye etulage ekyokukola manyo y'omuntu nti olaba ng'obula ng'oddayo ku manyo ng'okebera yes ne manyo kiri ku mulamwa ng'ogyeko ekinu
ekinu kyokka n'ekikopo kya plastic amasuwaani biki ebyo biti entamu ze zitaliko manyo naye omuntu yekalonda yamukolera entamu z'ennaku zino ziriko manyo munnaye ate bagireta nga biri mu pieces ya kupanga empozi kati waliwo kati baleese entamu enzungu ng'ezifumba omuceere biki zigirako manyo simanga pressure sosipandi byonna kati bya manyo naye nga omuntu yenna wandibadde ng'oliko guidelines bw'oba ova ku mulamwa ng'oddayo omanya oddayo otya mbalamusizaako mwenna ayagala essimu yange 0756929698 waliwo abasiima okusomesa kwange okulaba akubiddeko akasimu okuweza ku whatsapp message musumba webale ekigambo ekyamazima mukama agulumizibwe ku lwammwe amiina ate munnaye obalaga nti basiimye naffe kiba kituzaamu amaanyi ekyo bulaba nti mbakubiriza nnyo okuteekako ka subscription obanga obatogoberera obanga obadde omulabi waffe teekako ka like n'olaga nti bannaye omulimu nkoze ntya ng'osiimye nate ne comment tukola bulungi ogaga nti bannaye awo omusumba w'okoonye weewo naye nga olunaku lwaleero tulina musumba alina ebyokusomesaako bingi nnyo era nga yabireese nga omulaba n'ebitabo biyitirivu era agenda kubanga byonna atuwa amagezi agalimu agatuteeka mu mitwe naye waliwo tekinjagala osooka okumwebuuzaako katono nnyo tunakutandika musumba gye buvuddeko banga si ddene tulinako akatambi akafuluma okuva ku mainstream ku channel y'omusumba omu ng'atukakasa nti ye okuggyako nga obubaka obweno nga nti musumba nina obubaka bwo asooka kubuuza buvudde waani nti either bulina kuba president oba muntu nga mulya mmere naye omugamba nti mukama yaŋŋambye nkugambe agamba kimutwalira obufere bwo kuba nze wa mukama neetuukira ne neebuuza nti ekyo kiri is it proper okugamba nti nze bwe kiba nga kiva wa mukama ajja kunneegambira oba omuntu yandyaniriza knowledge from all sources ekyo ye yakyeyogerera oba yakyogera na ddoboozi ly'ekatuuti omanyi kubeera ku mukutu ogwo services zonna zibeera live manyi ekyawandiikibwa kigamba tokkirizanga ekiroope ku mukadde ewatali bajulirwa bw'aba ye yakyeyogerera bw'aba ye yakyeyogerera aye temuseewo ekisooka 5:19 ga tokkirizanga ekiroope ku mukadde watali bajulirwa ababiri oba bameka basatu naye bw'aba ye yakyeyogerera then kati awo tetwetaaga bajulirwa kubanga it is from the horse's mouth ng'enjogera bwegamba naye sigenda munenya sigenda somesa nga munenya naye ngenda kumulungamya kubanga ayandiba nsinga emyaka alina obwezi abuluddemu okunsinga naye abaganda abatasoma bayibuli bagamba nti n'omuto akubira engoma n'okola otya nozina negwozadde abamuto nnyo yes akubira engoma n'ozina ndowooza bw'osoma bwe tulaba ennyiriri timuseewo ono ekisooka ayina engeri gy'agamba nti tonenyanga mukadde naye mubuulirire nga kitaawo tokkirizibwa kunenya omukadde bamubuulirira bamubuulirira ate kati ebyo byonna kalulaba kati olwo bayibuli gyensoma bagiyita message bible somanyi abantu baali bagirabyeko brother Abba agimanyi naye yeyina engeri gyekwotinga ebintu byayo waliwo bwebuuza nti is this one out of the lines okawulidde akantu ako ono afulumye kati avudde mu nnyiriri tugeze akanyiriri kane waliwo bwebuuza kati ngenda kulagayo akanyiriri tunatuuse ku kiweebwayo ng'ebuuza nti omuntu okuwaayo is it out of the lines kati bakubuuza kibuuzo gwasoma kati so bino byonna ffe gye tutamanyi kyekyo nti ng'abaweereza waliwo omuweereza w'otuuka ng'olaba okuze nga ogamba nze tewali kati akyambuulirira tewali akyaŋŋambako nze nina amafuta kwendi tosobola kunnenya naye jjukira ate tuli mu mubiri ate omubiri ogukola ensobi buli kiseera omubiri gusobya omubiri gwonoona gwina desires kati desires ezo zituleetera okukola ki okuva mu layini nga tukyawulira
omufuna ndowooza kyo kati Bible gane tonenyanga omukadde newankuba naye mubulirire nga kitaawo abavubuka nga baganda bo timusewe kisooka 5 olusooka so okusoma olwokubiri n'olwokusatu kati ndowooza enyiriri zino zitulage ng'ekyokukola ky'olaba Yesu agamba mu Yokaana 8:3 nti munaasoma ekigambo kyange munaaba bayigirizwa bange ddala Mbya kuliko ddala. Osokubeera omuyigirizwa. Naye nga toli ddala. Naye osokubeera omuyigirizwa ddala. So okuba disciple but not a true disciple. Not a genuine disciple nga woli naye nga toli mweza wa ddala. Onfuna ndowooza. Kati omuntu yenna ng'oyambadde omubiri basobola okukugambako. Era Katonda asobola okukutumira omubaka yenna. Lwaki akutumira? Lwaki batutumira? One, basobola okukutumira nga wagaana okuwulira. Buli yayogera nawe naye nga towulira omwepera. You pay a deaf ear. Anagamba kamusindikire ddani amusemberedde. Kubanga Katonda waliwo bwayogera naawe bw'ogaana okuwulira n'akutumira. Waliwo bwagifula public shame. N'akuswaza buswaza? Aswaza Katonda. Nga bankoze bubi. Bulungi nnyo. Era bw'olaba nga Katonda akutumira abantu manya n'otasaayo mwoyo manya kati kyazzaako kuswaza. Ate oba oganya okuwulira. Akuswaza. Public rebuke, open rebuke. Asobola okunenyeza mu lujjudde. Era wamala okuswazaamu awo ngodda mu layini. Otereera. Naye ng'ate lwakuba wabeerawo a lot of consequences ziba zizzeewo. Wabeerawo n'ozolaba bye boyina repercussions oba oyingidde. Repercussions empitirivu nnyo z'okufacinga. Yes. Olumu oyinza n'okulemwa okuddayo okuyimirira. Bulungi nnyo ngo breakings. Kati Katonda asobola okusindikira ng'ayagala kukutereeza. Ate ffe ng'abaweereza jjukira tulina Mukama waffe. Tulina Mukama waffe. Naye era ndowooza era tuddeyo mu Bayibuli tulabe ku baatusooka mu kintu kino. Ne bwe mba nvudde mu ndagaano enkadde. Katonda yennyini tulaba nga Katonda yennyini bamugambako. Katonda yennyini. Katonda bamugambako. Ne bamugambako sebeera n'awulira. Katonda yennyini. Jjukira Katonda is the Alpha and the Omega. Lwaki Katonda yomugambako? Lwaki bwagamba kati gongambako ng'ani? Yalina ne switch yo gwamugambako. Osobola kuba n'okuba ng'okyogera n'akumute. Weebale nnyo. Kati kongambyeko k'osirika obulamu bwonna obusigadde. Omanyi mweyogeza nnyo. Katonda yennyini. Onfuna? Naye sebo baamugambako n'awulira. Katonda baleka abantu tebamanyi Katonda. Ye yatonda eggulu n'ensi. Yatuwa omukka. Naawe kennyini amugambako. Yakuwa omukka okukola ki? Ogussa. Bw'asalawo nti ettaka likumire. Awo wennyini. Kuba yali akikozeeko. Onfuna? Mu Numbers 16:3 yali akikozeeko. N'amiza abantu ettaka. Asobola okuyitira omuliro yali akikozeeko. Ne gukukkako ne gukwokya ne gukubulawo. Akisobola. N'okubuzaawo obubuza. Asobola okubuzaawo n'entaanayo n'etaba nebeera unmarked. Ye nannyini yalina ensolo z'okuttale zize. Ye nannyini zaabu n'effeeza. Ensi n'eggulu bibye. Eno ensi kwalinnya. Naye ogambwako. Omugambako n'awulira. Katonda. Atukozesa n'amaanyi ge twewaanisa yagatuwa. Anze ndi w'amaanyi. Yagakuwa. Asobola okufuula olowooza. Toyinza kulaba nti waliwo mwazalibwa mu family naye ate gwe Mukama n'akuyimusa. Osanga abaana bali 10 mu family naye nga mulimu yasituka ogwa. Omu. Lwaki? N'obuzayi yayitawa. Anti Katonda yatuwa amaanyi. Okwogera ne wabaka awulira awo Katonda yabampadde amaki? Amaanyi. Okusabira omuntu n'awona. Katonda yakuwa amaanyi. Okubikkulirwa message ku bulamu bw'oddaani. Era Katonda. Katonda. Okiraba ndowooza. Naye era sebo naye osobola omugambako nti owaaye. N'akola atya? N'awulira n'amugamba munnange eyo nno okoze ensobi Mukama. Katonda yennyini n'omuadvise n'omutuuza mu counseling okoze ensobi. Tuwe ekyawandiika bayinza ogamba nti ali mu kuwaayiriza awayiriza Bayibuli. Kuva 3:2 olw'11. Wananti Mukama yali ayagala kuzikiriza abaana ba Isirayiri nga bafuuse violent. Musa yagenda okudda nga avukima amateeka nga bakoze akayana. Lwaki sibazikiriza Musa n'enkujjamu eggwanga? Musa n'agamba kituufu Musa yali akifunamu.
Abazikiriza Abayisirayiri bonna bava mu Musa. Yiko tula bati oba w'amaanyi. Ne Musa n'agamba eno nsobi. Wala busongo. Muzeeyi. Ojja kukola era. Ogenda kwokya. Ko Katonda. Musa ndabotya Mukama. Soke kusomera owulire. 11. Musa ne yeegayirira Mukama Katonda we n'ayogera nti Mukama kiki ekyaziyiza ennyo obusungu bwo ku bantu abo bwe wajja mu nsi y'e Misiri n'amaanyi amangi n'omukono gwo ogw'obuyinza. Lwaki okwogeza Abamisiri nti yabagabira mu bubi okubattira ku lusozi n'okubazikiriza okuva mu maaso g'ensi? Oleke obusungu bwo obukambwe ojjukire oleke obubi eri abantu. Musa abulirani? Abulirira Katonda. Obusungu bwo bufuge. Wefuge. Ogenda tulabisa. Jukira ate Musa yalaba akalonda face tuki? Face. Betundemu bwe bati. Ne muzeeyi ekyo amugambyeko. Bwaba Katonda yalinga abazeeyi b'ennaku ze. Yayita komawo. Agera ku mainstream. Aba ayina omulabisa. Batandikidde ku mainstream enkeera wawo. Omanyi lwaki omuntu bw'omugamba message n'akulabisa omanyi kyaba akusigira? Aba asigira bano abalala banirese message nti temutawaana. Waliwo kyegendereza. Kituufu. Wakati nawe ogamba olaba we yasema oketa baamulabisa nange ntwale. Ogekula omuntu akyaleeta. Ofuna ndowooza. Nti nkufunira ddala kati bulungi. Ojjukire Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri. Abaweereza abo beweegayiririra wekka n'ogamba nti ndyongera ezzadde lyammwe nga munyenye ez'omu ensi yonna ensi yonna njongeddeko ndigiwa ezzadde lyammwe nabo baligisikira emirembe gyonna. Mukama najjukira n'akola atya? Mukama najjukira n'aleka obubi bw'abadde ayogedde okubakola abantu be. Ey'oluzungu bw'osoma King James bugamba and God repented. Neyenenya. God repented. Katonda nakola atya? Katonda neyenenya. Neyenenya. Katonda w'eggulu n'ensi. Bulungi nnyo. Ne yeekuba mu mutima. Mukama ansaasire. Mukama akole ki? Ansaasire. Kyembadde nkoze kibadde kikyamu. Mukama ansaasire. Mbadde nvudde ku mulamwa. Mbadde njogeza. Naye ng'ani amugambyeko? Muntu omulya mmere. And God repented. Mu y'oluzungu. Okawulidde ako? Abantu baffe ennaku zino omugambako. Ayinza n'okusiba. Omuba nga muli babiri mwe hanga tewali kamera oli osobola okukulyawo. Akulya. Agamba mwe mutukuvu yabaddewo sinza. Muyombera ddala. Bwe nkusomera numbers 19 kweyo yennyini ensonga. Naye kantandikire ku lwa 11 numbers 14 11. Mukama n'agamba Musa nti abantu bano balituusaawa okwonoona era balituusaawa obutazikiriza era balituusaawa obutanzikiriza olw'obubonero bwonna bwe nabakolera mu bo. N'abakuba kawumpuli ne mbajjako obusika bwange ne nkujjamu eggwanga eriribasinga bo obunene n'amaanyi. Kyagamba Musa. Musa n'amutandikako. Musa olw'e13 n'amubuulirira. Musa n'agamba Mukama, kale Abamisiri balikiwulira kubanga wajja abantu bano mu bo n'amaanyi. Wabakolako ebizibu bingi okujja abantu bano. N'ojja obattira mu ddungu. Olw'e19 nkwegayiridde sonyiwa obutali butuukirivu bw'abantu bano ng'okusaasira kwo bwe kuli okungi era nga bwe wawonyanga abantu bo okuva mu Misiri n'okujja ne guno gujjwa. Mukama n'agamba nti nsonyiye ng'ekigambo kyo bwe kibadde.
Owulidde? Sonyiye ku lwange. Abula nsonyiye ku lwange. Oyogeddeko nange. Nzikakkanye. Ndowooza abakulu baffe anti Bayibuli yatugambye nti tetubakola ki? Tetubanenya bula tubabuulirira. Tubabuulirizi. Bannaya omukategedde muddeeko mukeberaawo. Okawulidde? Ani amubuuliridde? Muntu mulya mmere. Kawulya agambye nze neetuukire wa Katonda. Bulungi nnyo. Ebisigadde pozi ngo lesoboka wa president oba wa minister. Nedda ssebo. Ewa Katonda yo neetuukira. Ffenna tutuuka. Ate actually bulina okukimanya nti waliwo ate Katonda. Waliwo oluusi ate bw'asobola okuyisiza mu message nga toli mwonoonyi naye nga ayagala giyise muntu omulala ddala ng'omuntu gw'okkiririzaamu oyo ng'ogitwala nti eri serious. N'atagikuwa direct. Yes. N'agiwa omuntu ayinza okwogerako naawe n'otegeera. Mu bulamu buno tulinako abantu nga bw'ayogera naawe. Owulira kyagamba. Gundi olaba gundi eyise mwoyo. Kakyogamba Isaya yali talina mafuta. Manya gundi Kezekia. Yagalina. Baatuma Isaya. Naye nga abaddewo wano. Ate nga yagezi ne mu kwegayira yakyukidde ekisenge. Nkulaga omulala. Yesero kabona. Yabuulirira Musa nga Musa nabbi. Kabona naye nabbi ani ali ku level eya waggulu. Automatically abaira nabbi. Naye kati Yesero yamubuulira kubanga yajja n'alaba obufuzi bwa Musa nga butambula bubi. Musa yali yekunganyizaako abantu nga bapasita b'ennaku zino nga buli omu buli kimu yakikola kuba bapasita b'ennaku zino ayagala nga buli kimu yakikola. Tagabaako buvunaanyizibwa nti gwe kola kino kola kino kola kino. Pasita yabeera mu accounts. Pasita n'abeera mu development. Pasita buli wamu yagwawo. Yes. N'okugula obwanda bwa microphone. Nawe kati wabeera okikubye bulala ate. Pastor gwe ne assignment y'obwanda nayo n'ogyesigaliza. Buli kimu. Kugamba ba pastor basazeewo nti obuvunaanyizibwa bwonna bwekuumirako ye byonna. Kamala byonna. Yesero n'amulaba n'amugamba nti weetaaga okuyambibwa. Agamba nabbi. Oyo nno yali yavudde Misiri ng'alina baakubya bangi abasensible. Nabbi ayogera ne Mukama direct. Direct. Kabona n'olumu tebakuddamu. Bw'okanya kukola ky'olina kukola. Yes. Kati ayogera naye olw'e13. Awo olwatuuka 18 kuva. Awo olwatuuka enkya Musa n'atuula okubalamula abantu be. Abantu ne bayimirira nga beetoolodde Musa okusooka enkya okutuusa olw'eggulo. Mukodomi wa Musa Mukodomi wa Musa bwe yalaba byonna sina muganda we bye yakolanga abantu n'ayogera nti kiki kino ky'okola abantu, lwaki gwe wekka gwatudde abantu ne babanga bayimiridde okukwebungulula okuva enkya okutuusa okuzibya obudde. Musa n'agamba mukodomi we nti kubanga abantu bajja gyendi okubuuza Katonda. Owulira bajja gyani? Ekyo kye twagala bapasita b'ennaku zino. Abantu bakwetuumeko. Kyolaba mu kkanisa teziri kusomesa abantu kigambo, ziri kubalagula. Anti tayagala obeereko ekigambo kuwenywereza. Tebakyakwata Bayibuli. Takuzimbamu kukkiriza, ayagala okukkiriza kukubeere mu ye. Omusumba ayingira kifo ky'okukwata Bayibuli asomese. Gwe nkulaba. Nawe nkulabye. Oli bwoti ne bwoti gwe. Nakwata ku Bayibuli. Atayagala mubeere mu kigambo kubanga akimanyi bwe munaasoma ekigambo mujja kuba bayigirizwa ba Yesu ddala. Kati ayagala mubeere bayigirizwa be ddala. Bayigirizwa be ddala. Alina mukwezimbira bwakabaka bwe. Ayagala kuba one king in the what? In the kingdom. Tayagala kubazi kati kyekyo Musa kye yali akola. Mu kubuuza Katonda yabuuza. Ye yabuuza. Mwete mubuuza. Mwenna mulina okuva gye muli. Mujje. Muwulire Katonda ky'abagamba. Ne batamanya nti waliwo spiritual freedom. Yesu bwe yayuza kiki? Yeekaalu. Bwe yagiyuza mirundi ebiri kikateni ekyo. Waliwo spiritual freedom. Kati abantu tebaagala nedda. Kati Yesu bwe yakyala n'agamba neetaaga omuyamba.
ne ulira Musa akola atya bamubuliridde tukomye ku lwa 15 nti abantu bajja okubuuza ani Katonda baba n'ekigambo ne bajja gyendi nange nembasalira omusango omuntu ne munne nembategeeza amateeka ga Katonda n'ebiragiro bye. Mukoddomi wa Musa n'agamba nti ekigambo ky'okola si kirungi. Agamba nabbi oli ku musajja yogera ne Katonda. Man of God, face to face. Katonda yali tasobola mubuulirira. Bacho taba na man of God, abera friend of God. Musa face to face bw'abeerayo Katonda yali tasobola kimugamba. Yali asobola kimwegamba. Yali asobola. Naye ayina gwayisizaamu buki? Singa yamugamba yandibadde order. Naye ono gwayisirizaamu. Olaba politely si kirungi. Bali politely. As a politely bali mukuyitanga ne olaba kirungi. Kirungi. Ofuna ndobuza mputa. Wekube mu mutima bakenyiyo kyogere mu ya mutima gwo ntenda. Tukateka kule bana abasajja bano laba bano ba Musa. Twepanka ne kanisa y'omulundi gutennatuuka kanisa ziri. Tukanisa tulimu zirimu ebisiyaga, zirimu obwenzi, zirimu obubbi, zirimu enjaga, zirimu obuyaye. Ya ulingo bikolerawa. Uwa. Katonda kumba bubbi ofiirawo. Wali wano mu numbers. Numbers 2:5 mwemba serabidde. Omuvubuka yegatta. Bali bakyegatta bakyanyumirwa. Oli najja n'abafumita effumbwe bombi ne bafiirawo. Tibyabanga mu kanisa. Bali bageza kukikolera mu kibiina. Oli najja n'abafumita effumu ne libayitamu aba babiri. Numbers. Oyinza okuloza nnimba. Oyinza anointing mu baali. Awo vaawo. Ovira waawo. Katonda wedda yali muzibu nnyo. Actually balinga mu mwoyo nnyo tusinga. Era ffe Katonda tusaasira ekisa kitugongobazza. Kyolaba omuntu alalambala. Ovulira ndowooza. Mukoddomi amugamba kyokola si kirungi. 18. Tolirema kusirira gwe n'abantu bo abali awamu naawe, kubanga ekigambo kizitowa okusinga obuyinza gwe. Obuyinza kizitowa okusinga bw'oyinza gwe, toyinza kukituukiriza wekka. Kale wulira eddoboozi lyange. Eddoboozi lyani? Lyange. N'akuteeseza ekigambo, kubanga Katonda abe naawe era abe naawe obeerere abantu eri Katonda, oleete ensonga eri Katonda. Owulidde? Eddoboozi lyange tuwemalirira gabako emirimu. Ani awulidde mukoddomi we si Katonda. So ndowooza nti obubaka obujja tuuka gye bulaga. Kakusomeza ekyawandikibwa kimu n'amuyita Agabasi. Agabasi ali mikola by'abatuma 21. Abantu abasinga tebamusoma kwa erinnya ppya nebendyoge. Agabasi tebamumanyi. Nange kennyini. Tamanyiddwa. Is a man from nowhere. Mpozi muluzungu liririrya. Anti deryo. Agabasi muluzungu. Simumanyi. Kati tebamumanyi. Kati ono mu Luganda abira Agabo. Ono ye yajja n'abulirira Paulo. Paulo gw'obulira omuli kakusomere ku profile ya gundi Paulo. Paulo aine ebbaluwa 13 mu Bible wano. Bible. Kale kangambe ebitabo omuntu kyategeera. N'ebitabo 13. Yabiyitirivu. Omulabi. Watuna n'abatawandika kitabo kimu kwe kimalayo. Webale nnyo. Ono abanga omuli aboneka 13. Okwa. Ono gwoliko. Yajja n'enjiri y'abanaggwanga. Ba Gentiles. Nga nasomesa abantu abatali Bayisirayiri baffe. Bayisirayiri. Ye yajja naye enjiri. Ono Paulo. Ono aina kampuni ekola tents. Tegeeza mugagga. Musajja mugagga. Teyali musajja wa mateeka oyo. Ku mulembo yali musajja wa mateeka. Wa mateeka Paulo. Ne mu government yalina ekifo. Bulungi nnyo. Mu government y'Abaloma. Before nga tanajja ng'akyayisawo. Bwe bali nnyo. Ng'akuumibwa n'abukuumibwa alina convoy. Yali musajja wa maanyi. Twaliza wamu. Agabasi gwazze okumubuulirira. Tetukutegeera wavaawa. Agabasi ova mu nnyumba yani ate wali wagimanyi okola wali wagimanyi ate wali wagumanyi naye ate yazze okubuulirira ani Paulo
Paulo kyokka ekinewulisa Paulo nze nali ndowooza Paulo ajja mukuba oba amuvume oba gamba bagyasa arrest munnange teyakikola teyina kiyamukola wadde okumuvuma nze bannange ze neewuunya abasajja bano gwe mukulu ddani ze neewuunya abasajja bano engeri gye baaweerezanga bano abasajja oyo abakuba ku mulembe guno yali hate speech gwe omuntu wansi ebitabo 10 omanyi ekkanisa wawandikira ekkanisa ya Sadi awandikira ekkanisa ya gundi ekkanisa y'Abakoliso awandikira ekkanisa ya owandise ebitabo kanisa y'ebikola by'abatume nga Agabasi atalina wadde elayini ebbiri mu Bayibuli ajja naye akugambeko talina wadde mbwalese message yo naye kenyini ndiga teweetuukira nze njogera n'omukulu ye bulungi nnyo yampa ne byempandiika nze abyewa naye sebo mu yamuwa awandiika ebingi message ye teyaliimu yawandikira balala enenjiri tugyetaaga ogiwulira bikola abatume 21:10 bwe twalwayo ennaku nnyingi mu Yudaaya n'avaayo omuntu nabbi erinnya lye Agabo owulira avuddeyo buvi tewali abadde n'amumanyi n'ajja gye tuli n'addira olukoba lwa Pawulo amususeeko amanga guluki olukoba lwe omusipi muzungu ekozesa musipi n'addira olukoba lwa Pawulo ne yeesiba emikono gye ne yeesiba amagulu ge n'emikono gye n'agamba nti bw'atyo bw'ayogera Omwoyo Omutukuvu nti Abayudaaya bwe balisiba bwe batyo mu Yerusaalemi omuntu nannyini lukoba luno balimuwaayo mu mikono gy'abamawanga. Naye katuwulire Pawulo addamu ki? Bwe twawulira ebyo ffe era n'abantu ab'omu kifo ekiri mu kifo kiri ne twegayirira aleme okulinnya mu Yerusaalemi Pawulo n'alyoka addamu nti mukola ki okukaaba n'okunenya omutima gwange kubanga nze sitegese busibibwa era n'okuttibwa mu Yerusaalemi olw'erinnya lya Mukama. Pawulo ne message n'agikkiriza. Message bagimuwa yagamba nti mjewo omutamiivu oyo nze seetuukira mumye nkubulira omusajja omulala gwe mba nsembyayo musajja bali bamuyita yasomera mu Alexandria University gundi musajja bali bamuyita yasomera mu Alexandria University gundi musajja oyo namwogerako wano omukulu Dani Alexandria University yali musajja muyivu nnyo yali ayina musajja kigwa yayogeddeko wano gwenjuka gwayogerako wano gwe baazikanga emikono giri bweru oyo gundi Alexander the Great mu Bayibuli mwali Bayibuli mwali mbikola by'abatume wano 24 bwe mbaserabidde nsooke mukukonereko wano omulabe naye Bayibuli eno ali mu 18 ndowooza 24 baali bamuyita Apollo yali yasomesebwa nga wama nnyo mu byawandiikibwa kamukusomereko owulire bikola by'abatume 24 bikola by'abatume 18 agamba bw'ati nti awo waaliwo Omuyudaaya erinnya lye Apollo eyazaalibwa mu Alexandria omuntu eyayigirizibwa ennyo n'atuuka mu Efeso eyali omugezi mu byawandiikibwa mugezi mu byawandiikibwa naye bw'osoma 18 wano n'osomawo wano wansi tulaba nga ate omukazi gwe bayita mukyala wa gwe bayita Priskila
Priscilla yali mukyala wa abaali abakozi ba Paulo mukola tent. Tulaba nga bamuzze ebbali babereko ke bamuyigiriza mu Bible. Naye ate bakugambye yali omugezi mu byawandiikibwa mugezi. Naye bw'osoma 18 wano olaba nga bamuzze ebbali bamubuulirireko mu byawandiikibwa ng'akoze ensobi. Excitement, manyi osobola okubula ekintu Bazadani because of excitement. Nobulira according to what you feel. Era abantu bakyamuka ne bagamba ye waffe naye ng'otomera oba kubya ekigo. Ne bamuze bano muzeeyi bamuza bbali. Baali bano baayigirizibwa tebaddigite baagenda ku TikTok ne bagamba muzeeyi soko gye okimanyi wano okola nsobi. Dekanze nkusomere oyo n'atanula ng'ayogera n'obugumu mu yeekaalu naye Priscilla ne Akula omwami we bwe baawulira ne bamutwala gye bali nga boongera okumutegeeza ddala ekkubo lya Katonda. Yali talimanyi musajja omukugu mu byawandiikibwa omugezi 18:26 osomangawo ofuna ndowooza bamututte mulaga kkubo lyaki lya Kristo ekkubo lya Katonda. Ono mukugu mu byawandiikibwa n'abavuma munewulira bwe yayagala teyabavuma nono nkubuulira kubanga Abayudaaya baamanya bingi mu maaso g'abantu n'okutegeeza ebyawandiikibwa Kristo bw'atyo. Ono Sebo yayongera okugenda ng'ayigiriza abantu baamuyigiriza n'ategeera n'agenda maaso kuyigiza n'ategeera ekkubo. Bayibuli tetugambyeko nti awo nasooka n'abatema oluyi n'abuuza mu ŋŋamba biki ebyo. Omusajja omukugu mu byawandiikibwa mwagala kundaba mukamwa. Bayibuli egambye wano 18:24 nti eyali omuki yali mugezi mu byawandiikibwa 18:24 naye yawuliriza. Ofuna ndowooza tewali muweereza atagambibwako, tewali muweereza ataleetebwa message. Katonda asobola okukutumira omuntu yenna. Nze Bayibuli ke yagambye nti naye ekyo kitegeeza nga tebannakubuulira nga tannakutumira yandiba yakubuulirako n'ogaana owulira. So oba kutumira omuntu tomugoba. Basebo ne bannyabo nze wamanyi na t-shirt zange wano emitwalo 3 nation zokka. Osobola kukikola in form of supporting Export TV otukubira kanamba k'essimu 0770 9426 n'obeera nga essaati mu kala gy'oyagala njikutuusaako. Mpozi nga tugeza nga tubanga abamaliriza omulamwa guno sobola kuvaawo nga sibuzzaako musumba ku musumba omupya a new person on the block musumba ekanye wamulabyeko. Musumba ekanye yazze naye ekiri mu kuwaawaza abantu ku media kuno nti musumba akulira ku speed ey'ekika ekyawaggulu ate ne byayise mabegakaawo abantu abamu kibakalubirira okukkiriza nti agidde mu layini ya mwoyo. Kati nze ekibuuzo kyange kiri nti Katonda asobola okulonda omuntu gwe tulinako rekodi enkyafu? Katonda asobola okulonda naffe kennyini twajja twali tetuteredde n'abasumba bennyini bajja tebateredde. Naffe kennyini gye twali ffe tetwali naffe angels naye mpozi ekisinga otwewuunyisa nti bw'otugamba nti Katonda akulonze wali muyaaye ekitwewuunyisa bw'olemera mu buyaaye ekyo kitwewuunyisa naye ng'owafuuse omusumba olemera mu buyaaye. Katonda ffenna bw'osoma profile zaffe si nnungi. Actually ne bw'aba buli pastor yenna mu Uganda ne bw'aba taba mu Uganda bweru wa Uganda abamu baali ba Godis Magola baali babisiyaga baali babbi baali batemu tewali gwe balonda kuva mu kulikodi nnungi. Ne bw'aba mu Bayibuli Paulo yali Saulo omukira n'abayigirizwa bonna babajja mu bifo byanjawulo. Kati gundi Matthew yali musoloza wa misolo ng'ekitegeeza nti abeera mukenuzi wakukwatako takulekera abasolozi egudde.
ndowooza kati ondaba naye ekiruma Mukama kwe kubanga otulaze nti ofuuse olokose naye n'ogaana okukyuka. Bw'ofuuka pasita tekituluma era kitusanyusa tugamba Obwakabaka Katonda bweyongedde okukola ki naye bw'olemera mu kibi. Ekira kye neebuuza nti kubanga mukulu w'Ekanya ono si ye muntu abaddeko mu bulokole ebbanga eriwera, kitegeeza nti tusuubire abasumba abalala okujja obuzzi tugambe nti yalokose jjo leero n'alondebwa oba nagenderedde okulondebwa nga nali namusumba, kisoboka? Nze nakugamba nali nkusomesa wano ku bika by'abapasita, nakugamba ebika by'abapasita biwera ebika ng'ebyo nga bina. Waliwo God called pastors nga yayitibwa Katonda, waliwo Satan called pastors nga yayitibwa Satan, waliwo people called pastors nga yayitibwa abantu. Osobola otubuulira ekigambo wano? Osobola gwantukula wano gwasobola ne bamuteekawo tuyimiriremu ne naaguma. Kati ayinza okuba mu kkomera baamulonda oba yali mukalabakalaba mukujjukujju namugamba nti osobola okuba pasita n'avaayo nakyo ngeza bugeza n'avaayo nakyo n'ava mu kkomera nakyo ng'awulya omuliro ogwo gukyamulimu n'avaayo nakyo. Katonda amusaako omukono gwe n'avaayo anti kati nkulaga n'avaayo nakyo najja wano naye era tumala netumulaba Musumba Ssenfuma eyo kanisa awo we yagissa si gye yasooka, kanisa yasooka waabwe mu kyalo. Kanisa ey'omukyalo yamala omwezi ogwa n'egwa awakana akola research naye abantu be baamulonda nti osobola. So tubulira ekigambo wano n'afuuka omusumba bwe yamulema n'addukayo n'ajja e Kampala n'asooka asomesebwa n'alyoka atandika inamaani eyo ewangadde ng'asomeseddwa. Noono okubitandika byangu, oyinza okuvaayo n'obawanikibwa mu kkomera nga 5 ne bukuggwako omwezi bwe bukuggwako n'ofuna ekanisa w'otulala n'osoma nosooka n'okkiriza naawe n'osumbibwa. Bw'oba si kyekyo n'ogwa lumu ne bw'osumba. So kati ekyomusumba Ekanya kizibu okwogera nti oba oba yeeyise. Lwati waliwo ne self-called kyembadde sikugambye self-called pastor. Nolaba ng'olina ebigambo olaba abantu basobola nolaba Musumba Peter naye omuto akisobola lwaki nange sikisobola. Nze myaka 7 bajja kumpuliriza bulungi nnyo kati ndi musumba nze musumba gundi sya Bible nayo kulunyabulonya ekyawandiikibwa n'okisomera abantu nja kukisobola. Najja mu layini bwetyo kati ekyo nakyo kiri eriye kati ye ffe tujja kumulaba naye Bible jjukira Bible egamba nti tulabira ku bikolwa byabwe. Bw'osoma Yeremiya Bible ekulaga nti ndibawa bakabona abalina okutegeera ng'okwange abali baliisa amagezi. Ajja bawa bakabona abalina okutegeera ng'okwo. Katonda bw'aba yakusindise ojja n'okutegeera okw'obwakabaka. Ojja n'okutegeera okwaki toba ku magezi go. Ojja n'okutegeera okw'abakabona ojja n'okumanya. Tuwulira ekigambo ky'osomesa tuwulira ekigambo ky'osomesa onfuna ndowooza kati tujja nakuwulira message gy'asomesa erimu ki kuba Yeremiya 3:15 egamba nti I will give you a shepherd after my heart who will feed you with knowledge and understanding. Malaki n'akugamba nti emimwa gy'abakabona kuliko okumanya. Tebali bokka. Kati we tukulabira awo. So kati abasumba abakyasituka tubaaniriza mujje naye yabatuma wabanga si yabatuma tubalaba tujja kubalaba. Yes. Mpozi nga tuggalawo nga waliwo omusumba tugenda bwera simukonako bukonyi omusumba Isaac Lwomushana yavaayo n'agamba nti ayagala omukyala nasa omuchallenginga mu ku offertories kimu kya 10 biki okukuwaayo basically okuwaayo kwonna. Simanyi oba challenge kuba nze gomukube mmanya abasobola okuddinkana. Nze mpulira nkyagala
okyagalira ddala era bw'aba musumba Isaac bw'aba wiringa kyeyayogera yagamba lunaku yagamba lwakuna ssaawa 6 olwadde olwokuna looza mu wiiki simanyi nalabaka kiripu ke ngagamba lwakuna ssaawa 6 musumba Isaac bw'abanga asobola okuteekawo debate eyo nga ku ground yonna zisifaayo n'olunaku naye otaba lwakuna tuteekawo olunaku olulala nga twogera ku byawandiikibwa kye tukola etopiki yaffe ebeere bibiriko era gwe muweereza asinziira wano ebeere bibiriko si byaŋŋambye oba muweereza yagambye akamalamu emyaka 10 n'emeka nga musumba kati ebeere bibiriko nze ndi wiringi wabanga ali wiringi okivugira mu Bible awuliriza invitation so kati mwenna abasobola omutuukako nga muli wano abalina contact ye ku TikTok bagamba mutaginge yes naye wano simeba tukola tags ku YouTube naye kiba kisoboka tujja katemamu kadde ku mutaginge ku YouTube mutaginge ku TikTok musindikire ka video kano ababinkanyi omubinkanyi wali wendi yo abanga ali wiringi asindika busindisa invitation nti ajje brother abete bamperekere brother Dan tujja kuwerekera ffe bwe tuli wendi so basaba ne banyamukiriza tukome wano tujja kubanga tusinkana mu story ndala mpitirivu nnyo amen bye bye Export TV to the world.